Oh my God. Wabula ba mikwano simanyi kiki kituuse ku neeti yange, simanyi oba ani ankwatamu. Mukama nsaasira leero bannange. Simanyi banzoganya, waliwo abanzoganya walabika. Kubanga gyenteekayo buli wenzija nga bagira. Anyway, bwekinagala tunagenda ku page oba ngende ku page. Katugezeeko wano tulabe. Sikitegeera. Mukomewo mujje still tugende mu maaso. Tugende mu maaso ba mikwano. Obudde bugenze dakika 18 zituvuddeko. But tulina okugenda mu maaso by all means. Tugende mu maaso. Simanyi banzoganya, waliwo wano ekitali kituufu. Kati gwe kyoba okola bw'otuuka sharinga video eno tugende mu maaso. Mbadde mbagamba Honorable Kyagulanyi byatuuseeyo mwabirabye, bamulemeseza okufuba okulaba nga tayogera kigambo kyonna eri bantu. Bino byenzija mbagamba, obudde bugenze bannaaye, mbadde nnyina ebintu bingi ebyokwogerako naye kati eddakiika 20 zigenze. Kitegeeza nsigaze eddakiika 40 naye ngenda zikozesa. Ngenda kozesa eddakiika 40. Waliwo Museveni abadde alina ebintu byagira nga bwe tumugamba nti munnaaye wano yagamba Kyagulanyi talina kyatugamba. Kyagulanyi atugamba ki? Nga Kyagulanyi talina message. Kyagulanyi waba ayagala okutubuulira ng'alina kyayagala okutubuulira wano okumuwa akalulu, bannayuganda omuwa akalulu, asooka atubuulire pulaani ki gy'alina mu East Africa. Asooka atubuulire East African integration agirowooza ki ne Africa at large. Kuba kati kino ekiseera kye tulimu kya East Africa ne Africa yonna okugiunitinga. Kakati eyo ye phase gye tuliko. Kyagulanyi talina message. Kati ekyo nakyo njagala nkyogereko leero. Gwe ng'oyagala okumanya omukulembeze agudde, ng'oyagala okumanya gavumenti egudde, teba na message. Nannyiniyo taba na message. President Museveni yalemwa takyalina message gy'atuwa Uganda nti bannayuganda ngenda bakolera kino, ngenda kukola kino. Kuba agaboozi gonna yagogera emyaka 35 ne gaggwayo, nga ne bye yasuubiza mu 21 bye yasuubiza 26 2011 tabikolangako. Nze nali nvunaanyizibwa ku printing eya manifesto ya Museveni nga ndi mu New Vision, era natwala obudde obugisoma n'olwaleero ewange gyeri manifesto ya NRM eya 2011 nali mu printing nze navunaanyizibwanga ku byonna okuprinting byonna paka okugideliveringa ekyaddondo. Naye mu manifesto eyo mulimu ekintu kyenzijukiramu. Museveni yagamba buli gombolola agenda giwa tractor, ng'ayogera ku engeri gy'agenda okukulakulanya agriculture mu Uganda mwonna. Bannange ensanyuso balaba batuzoganya naye katugendera awo. Njagala tuyanguwe. Gwe bw'otuuka sharinga video sharinge ejja kutambula. Nagiwulira beewo. N'agamba bw'ati nti buli gombolola agenda giwa tractor. Mu 2011 tractor ezo weziri yazigaba. Wayiseewo myaka emeka? 16 n'atusuubiza ebirala. Azze atusuubiza n'eri emabega mu 99 yatusuubiza bingi. Yatugambako mumpe ekisanja kino ekisembayo ng'olwasaba ekya 2011, mumpe kino ekisanja ekisembayo to professionalize the army UPDF. Mbalekere UPDF etagenda kubabonyabonya na kubalumya mutwe. Museveni Uganda ne bamwongera ekisanja to professionalize the army. Mulaba amagye engeri gye yaga professionalizing.
kati enaku zino olwokuba abaleeta kyalina message gyatugamba waka buli kimu yakitusuubiza amasanyalaze bekibiki internet gye yasuubiza n'entono eriwo ye agijjako n'atugaana okwogera mwe ennyonyi kyatwalidde ennyonyi okusituka okujja okuyimirira okulaba nga bakola kyonna ekisoboka nga Honorable Kyagulanyi tayogerako eri bantu naye luli emabega yakozesanga mize sitaani teyasitukanga kati essaawa weetuuse sitaani yennyini yasituka nti luli yasindikanga ba Brian White luli yasindikanga ba Peace for All yasindikanga ba Butcherman yasindikanga ba basajja mevule kati ebyo byonna byagaana awo twavaawo kati kimwetaagisa kusitula nnyonyi n'ennyonyi zijja koma mbaleetedde ekyawandiikibwa kino bana ebintu mbadde nina bingi naye babikyankalanyiza wulira nkuletedde ekyawandiikibwa okukukompeyalingira wakiri kansome kino kyokka ebirala tunaabyogera enkya ebya East Africa byo byaganye kati otugamba otya East Africa ng'ebyamaguzi bya Uganda tebiyingira Kenya ne Uganda kati edibatinga kugaana bya Kenya Rwanda tetugenda kati awagabuzi ga East Africa okyagagamba ani luli abadde agambanga bwe yakola ennyo simanyi East Africa okugatta akatale ebintu bwe biva wano bitundibwa e Kenya kati tebikyayingira n'obukwakkulizo bwokka obwateereddwawo tebujja kusoboka kati East Africa gy'otunyumiza yeeriwa mwe zino ensi za East Africa tezisobola kukola kintu kya busiru kwegatta ku Museveni nga bo bakyusa obukulembeze nga ye takyusa ye tavaako banne bakyo Museveni yagenda okujja nga Nyerere ye pulezidenti wa Tanzania omanyi abaddiddekaawo ne wajja Hassan Mwinyi ne wajja Mukapa ne wajja Jakaya Kikwete ne wajja waani omulala awo kakati kuliko Gundi Magufuli abamu bagamba yafudde bagenda tteekako mulala be ba pulezidenti 5 oba 6 nga Museveni yaliko Moi n'akalakata banne emyaka 24 nga Museveni aline Moi n'agenda Kibaki najja n'agenda Uhuru azze agenda omusajja kyayagala mulowoozayo omuntu asobola okwegatta ku East Africa ebyo ebya Museveni byatutembeetera East Africa mbuna atugatta ku East Africa nga tosobola gende no tosobola gende eri oli tatujje eno kati East Africa ina makulu ki kati leka nsooke mbabuli ekyawandiikibwa kino kyembaleetedde leero ekyomu Samwiri ekisooka essula 28 mbalage omukulembeze abeera agwa afaanana atya mbalage nti yembeera Museveni gy'alimu 1 omukulembeze bw'aba agwa addira ebintu bye yagaana ng'ajja n'abikkiriza mu kusembayo nkiddamu omukulembeze bw'aba agwa omukulembeze yenna bw'ajja mu buyinza ng'akyali mupya ng'akyali aba akolera abantu era aba akola ebintu ebyo ebizimba eggwanga ne biritwala mu maaso era abeerako byajjawo ne byalwanyisa okulaba ng'abijjawo era n'abijjawo kati bw'agenda ava ku mulamwa bw'atandika okugwa eddalu atandika okunoonya biri bye yagaana bikomewo bimutaase ku mulembe guno lwaki mu kujja abeera yabigoba kuba byali bimenya amateeka kati ate nga azze kugoberera amateeka kati bw'atandika okuva ku mateeka atandika okunoonya biri ebimenya amateeka bijje bimuyambeko asobole obbeerawo ngenda kuba analayizingira Museveni munnange olwatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we ali mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 28 waliwo kabaka wa Isirayiri mwogerako ennyo eyasooka bamuyita Sawulo bw'amala okunyiiza Mukama Sawulo bw'ajja mu ntebe yakola ebintu ebinaayamba Isirayiri n'ajjawo ebyemizizo byonna Mukama bye Katonda bye yali tayagala mu Isirayiri byonna n'abigobamu ebimu ku bye yagoba Bayibuli egamba nti Samwiri yagoba abalogo abasawo Abaganda abo abantu ab'ekika ekyo bonna n'abagoba mu Isirayiri abamu babatta abalala badduka n'abasigalawo nga bakola nga beekweka Sawulo tabamanya gavumenti tebamanya nti mwebali kati nga Sawulo afuga
kati Sawulo bw'amala okunyiiza Katonda n'ava ku mulamwa Bayibuli egamba bweti Sawulo Mukama n'amugana okuba kabaka. Samwiri nabbi yali akyaliwo. Samwiri n'agenda n'afukako Dawudi amafuta n'amugamba okuva n'olwaleero gwe olondeddwa okuba kabaka wa Isirayiri. Sawulo n'alemera mu ntebe n'asigala ng'akyakanika obwakabaka. Samwiri n'atuuka okufa nga Sawulo yali ku ntebe. Dawudi bamufukako dda amafuta, bali mu kumubonyaabonya, ayina abantu babamukkiririzaamu. Sawulo abawamba, Sawulo abakwata, Sawulo abatta. N'agezaako n'okutta Dawudi. Dawudi n'amulema okutta. Naye abamu ku bantu ba Dawudi baasibwa, abalala battibwa. Naye era Dawudi yasigala ng'alina abantu be. Kati mbadde nkuwa puliyambo mu ssuula ziri endala, kati ntuuse ku ssuula eno gye nkuwadde eya 28. Essuula ya 28 etandika egamba bw'eti olunyiriri olusooka. Ensi endala Abafirisuuti baani baasituka ne beegatta okulwanyisa Isirayiri okukuba Sawulo. Kati ne Sawulo n'ategeka abasirikale be n'ategeka abantu be abalwanyi okugenda okulumba abalabe be alwane nabo. Neri Dawudi naye n'ategeka abantu be n'abeera reddi. Waliwo omu ku b'amagye yamulumba n'amugamba Dawudi, nkusaba mukwano gye otwegatteko tugende tulwanirire Isirayiri eno kubanga abalabe bagisazeeko. Dawudi n'amugamba weewaawo nange nzikiriza, okuva lwe munnyaniriza nange ngenda kujja mujja kulaba ki kye nnaakola. Omusajja n'amugamba jangu n'abantu bo. Ojja kisanga mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Agamba jangu gwe n'abasajja bo. Kitegeeza Dawudi yali alina abasajja be ng'Owemagere bw'alina abasajja be. Ngenda bibala eritingira okulireetinga ebintu bino mubitegeere bulungi ne bwe siyogere birala. Munnaye nga Sawulo eyali komanda in chief saabalwanyi kuba yali alwanye entalo. Bayibuli egamba bw'atwala abantu ku battlefield n'atuukawo naye n'atya omutima gwe ne gutya n'agamba nga mpulira ntidde. Bayibuli egamba Sawulo n'akomawo n'agamba abasajja be naye mumumanyi kubanga Isirayiri yali eyina enkola okugenda ku lutalo basooka kubuuza Mukama. Basooka kuwayo saddaaka ne babuuza Mukama tugende, Mukama tulwane. Nga Sawulo akiwulira ku ye nti Mukama tamuliiko, Mukama yamuvaako dda. Naye oli omusajja eyayita Dawudi yamugamba Dawudi jangu tugende, ogenda kubeera omukuumi w'omutwe gwange. Ng'amugamba kyali kya bunnabbi nti gw'ogenda okuliidinga Isirayiri, gw'ogenda okubeera omutwe, ffe tubeere ebitundu ebirala. Sawulo n'awulira ng'atidde, yabuuza Mukama, Mukama n'agaana omuddamu. N'ayita mu bannabbi ne bagamba tewali kye tulaba. N'agamba kanneebake wakirindoote. Sawulo akola lipooti agamba bw'ati, Mukama neekwese n'okuyita mu bannabbi tewali kye mpulira. Era ne bwe neebaka sikyaloota. Mukama buulire aba bakulembeze bw'aba aliko Katonda nga tannaba kugwa ddalu, ne bwe yeebaka Mukama asobola omuloosa ekyokkola. Mukama asobola omuwa ekyokukola, Katonda abeera nabo. Era Mukama Katonda bw'abavaako bakimanya nti kakati ndi nzekka. Naye w'otegeera nti nno Katonda yamuvuddeko, obufuzi bwamuvuddeko, omwewo w'obukulembeze yamuvuddeko, omutegeera nga azze mu bye yali agaanye kati ng'abiriigola izinze. Wabula simanyi oba byenjogera mubitegeera bulungi oba mubiwulira simanyi. Kakati Bayibuli egamba bweti nti Samwiri n'afa. Samwiri bw'afa Bayibuli egamba Isirayiri n'ekaaba, Samwiri ne bamukwata ne bamuziika. Ne mu kibuga kye, ekibuga kye bamuziikamu ne bakituuma okuba ekibuga kye. Samwiri n'afa, Sawulo n'asigalirawo nga takyalina muntu amubuuliza Katonda, nga ne Katonda amuvuddeko. What happened? Bayibuli egamba Samwiri n'agamba abasajja be naye mumanyi ekyokukola. Oba Katonda agaanye okumbuulira n'okwogera nange, mugende munoonyeze omuntu yenna aliko emmandwa
munonyeza omusawo omuganda andagule Waakiri yambuulire Katonda kyayagala. Waakiri mumunfunirenga mukugu ng'asobola okunyimusiza omuzimu gwa Samwiri. Samwiri ambuulire Katonda kyandowooleza ne kyemba nkola kuba mpulira ntidde olutalo lunyinze. Jjukira Bayibuli twatandise etugamba ye yabagoba mu Isirayiri kati yabanoonya. Oba nnyina gwe njogera naye wano simanyi. Gwe kasitola banga omukulembeze eyajja mwe Museveni bwe yajja yalwanyisa obubbi. Museveni yalwanyisa obubbi. Museveni yalwanyisa obubbi bw'emmundu. Nzeeke waffe ku kyalo mu district yawaffe y'Empigi muzeeyi wange yasooka okufuna emmundu kuba yali avudde mu magye ng'akomyewo eka ne bamuwa emmundu kulwanagana n'ababbi abaali ab'emmundu ebiseera ebyo. Waliwo akabira akali awo ng'ovudde Bwamujja bakayita Kalandazi ng'ojja ekyabadaaza. Akakabira kalimu ababbi nga bateega emmotoka kolasi yonna. Kiki ekiri ku netiwaaka yange bannaaye? Nga bateega abantu awo emmotoka eziva ku Masaka Road ne bababbira awo ku Kalandazi. Ebuwama mu tawuni wali wansi mukaabuwo wali ng'ogenda Egombe wali Emitala Maria okkirira otyo nnyo ogende Buwere. Awo nanga ababbi bangi eri essanga okudda eri gye baziika Kawuma ng'ababbi bali eyo. Muzeeyi wange ne bamuwa emmundu papasire okuresituwinga ekitundu ekyo n'akubagana n'ababbi amasasi kumpi buli lunaku paka lwe yabasisimula paka lwe yabasiguukula mu kitundu ekyo ekyaguleeta Mpigi almost kubanga Butambala yonna yamuvunaanyizibwangako. Wabula netiwaaka ensobedde eno baani ankwata Mukama. Kati gwe wulira Museveni n'ajjawo ebintu. Museveni bwe yajja n'agamba bw'ati siddeyo okulaba omuntu yenna gwe basibye akandooya. Siddeyo okulaba okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Siddamu okulaba ekintu kiti. Byonna Museveni n'abigaana kyova olaba ng'abantu bayagala Museveni omulundi ogwo omulembe ogwo. Ng'omuntu ne bw'abassa omuntu temumusiba kandooya mumutwala bulungi ku poliisi mu mitendera ne bamusiba naye nga si kumusiba kandooya. Museveni n'atereeza eggwanga. What's wrong with my network bannaye? Nyina wano byendaba. Kati gwe wulira olwaleero Museveni atuuse ekiseera nkugerageranya oli yagoba abalogo bonna. Museveni yagoba ababbi bonna. Kati olwaleero Museveni yatuuka ekiseera nga bw'atunula mu nsi yonna mu Uganda omuntu asobola omutaasa alina kuba Sobi. Museveni nagamba mugende mundeetere Sobi ajja nnyambe. Bakugamba Sobi ayina safe houses zavunaanyizibwako. Oh my God, what's wrong with my network? Mukama Katonda wange. Bannange network eno mugiraba muti eyo. Gwe Museveni yatuuka ekiseera ng'omuntu asobola omutaasa ye Sobi. Bakugamba Sobi omusanga mu safe house n'akubuuza omumanyi nti nedda ssebo wali owuliddeko ku kapiteeni Sobi. Alina ku ddala lya kapiteeni Sobi. Kati n'atandika okunoonya abantu be yalwanyisanga luli abamenyi b'amateeka olwaleero akulaga nti baayagala be balina omuyamba. Bannange network mugiraba mutya? Musoke mumbuulireko. Ekisooka embeera gye ndaba wano si ya bulijjo. Network eri etya ba mikwano mumbuulireko. Okay. Kati gwe wulira Museveni kati akuŋŋaanyiza abamenyi b'amateeka bonna ayina kubajjayo bajje bamutaase. Luli yakwata Kitatta ng'agamba Kitatta mubi kati asalako emyaka 10 n'emeka gye baasalira Kitatta agisalako 2 agisalako agamba Kitatta mu mutadde ya nnyambe.
Sawulo olwo Sawulo azeeyo okunoonya omulogo amutaase. Sawulo azeeyo okunoonya omulogo gwe yagoba. Agamba mugende munyambe munoonyeze, mugende munyambe munoonyeze. Ojjukira olutalo olwaliwo wakati wa gavumenti ne Badi Bulaka. Badi Bulaka ng'agira kugamba mwajja munoonya mbayambi ninga mukimanyi ndi malaya. Mukimanyi ndi malaya. Naye nze gwe mwalondayo nzije mbayambe mumpe zange.